الحمد لله وبه نستعين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وبعد أوصيكم وإياي بتقوى الله abebitiibwa tuli ku mutwe gwaffe butya bwe tufuna omukyalo omulongoofu oba abaana abalongoofu kyetwagamba nti amaka gakolebwa amasiga mangi naye agamu ku masiga amakulu ge tutunuulira lyessiga lya taata maama n'omwana azaalibwa. Omulundi ogwayita twali tugezaako okulaba poyinti yaffe eviirako amaka gaffe okwonooneka oba abaana baffe okwonooneka, mwe twalabira poyinti y'abaana bawangaala n'ebaani era bawangaalira wa. Olwaleero twagala tulabe essiga ensonga yaffe endala eviirako olumu amaka gaffe okufa. Ab'ebitiibwa, muzimu ku nsonga ezireetedde abaana b'obusamu okwonooneka n'abakyala baffe okwonooneka, amaka obutabaamu ddiini. Amaka obutabaamu ddiini. Inna likulla diina khulqan. Nabbi yagamba nti buli nzikiriza yonna gye mulaba mu nsi erina empisa zaayo, ne wa khulqa al islam al haya. Kati empisa y'enzikiriza yaffe ffe abasiraamu kuba na nsonyi na mpisa oba kuba nansa. Olaba nti omubaka akkiriza nti enzikiriza weeziri wadde enkyamu. Abalokole weebali, abakatuliki weebali, baprotestanti weebali, bamungu mwema weebali, enzikiriza zo weziri ez'enjawulo. Kati lwana nnyo gwa mpuliriza eri andaba, bw'oba enzikiriza gy'olimu olaba nga nnungi, nga bona agenda mu maaso ga Katonda n'agisiima, giraga abaana. Ab'ebitiibwa, tukubirize nnyo amaka gaffe gabeere mu ddiini. Allah kyagamba nti ya ayuha alladhina amanu, basajjamu abakkiriza, qu anfusakum, mulwaneko nnyo muyambeko emyoyo gyammwe mmwe kennyini okutegeera Allah, wa ahlikum naara, ate mukubirize nnyo abantu bammwe mubataase bambi omuliro, mubataase omuliro. Taata bw'oba osobola okusaalira ku muzikiti esswala zo 5 ddayo ziwedde, lwaki bw'oddayo tobuuza baana mwasadde? Era n'obuuza maama timwasadde? Bw'oba ggwe oyambala bulungi n'engoye zonkendeeze ziri waggulu, lwaki oleetera mukyala wo obukete, weetikkira mukyala we zambi? Enkya tujje mu maaso ga Allah akugamba ekigambo nti inna kunna lakum tabaa, twali mu maka nga ndi mugoberezi wo, nze nali mpulira ggwe, bye waleetanga binayambala. Fahal antum mughnuna ana min adhabi llahi min shay'in, Allah agambye agenda kunjukya. Oyina ky'oŋŋambira Allah? Muli mu maaso ga Allah ggwe ne mukazi wo, ogenda muwaaki? Nga mwagala tubeere n'amaka nga malongoofu era nga maka malungi. Bw'omanya nti kalica yammwe muli babbi, muli basezi, kiyigiriza abaana. Bw'omanya nti oli musajja musiraamu, teeka mu famire y'obusiraamu. Tufunye ekikemo kingi bannyinaffe bangi nga tasobola na kusoma tahiyaatu ng'owulira naye nga mwana wa busiraamu. Lwaki omututte? Muleme okutunuulira bino bya bweru bya beauty, oleme kutunuulira mahipusi, leka kutunuulira dduuka lya mukyala, wabula tunuulira omukyala ono enkya product egenda omuvaamu. Emanyi Allah? Allah singa aleeta ajali n'osooka okufa n'oleka omukyala oyo n'abaana, oddamu okufuna asaala oba ogenda kufuna abaana b'ebbaala? Mukazi omujja mu bbaala okimanyi, wakirabinga emyaka egigenda mu 9 nga buli bbaala gy'olinnyamu omukazi oyo abaamu n'ofuna omuwala. Oyo kafulu wa buli bbaala eri mu Kampala. Enkya bw'ofiira awo n'omuleka, tokimanyi nti abaana bo ayinza obbasabira emirimu ku bbaala, kubanga gye wamujja temulina na nsonyi. Noddira omwana Mariyamu ali ku reception y'ebbaala n'owoowa oyo Mariyamu ate ali ku reception y'ebbaala. Lwaki tomalekedde aboononefu bannene bawoowa oyo? Bw'asaala esswala 5 egyo owasizza, wabula owooza kimu nti mu kikyamu muva engolokofu, mwenge mumuva asaala? Tya Allah. Kati nga twagala okuba n'amaka amalongoofu, amaka amalungi, gwe kennyini obusiraamu oba eddiini gy'olaba oliko girwaneko ogiteeke mu baana, ogiteeke mu bantu bo.
zakatul mali kajjuwa nga wukukuta tuuza mukazi w'omugambe guno musolo gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omusolo guno tuguwa mu buli mwaka gwa bwatteeka, omubuulire n'emigaso egiri mu musolo ogwo, oleme kuwa ssente ng'okukuta. Enkyobe nga toliiwo babale zakatul mali nga bagibala na mukyala. Naye lwaki bw'oba owa ssente za KCCA oba eza revenue olwo ozisuma mukazi ategeere nti gavumenti eyagala omusolo ogwa Allah n'ogukweka? Bw'oba owa zakatul fitri ku lunaku lwa Eid omukazi ono akitegeere nti buli mutwe guli wano gwenda kuba siringi omutwalo gumu 2,000 musolo gwa Allah gwa buli mwaka ku Eid gwabenga agumanyi. Obalaga obulungi bw'okusiiba osibeko nabo, obalaga obulungi bw'okusala layiri salako nabo. Genda mu bisenge by'abaana obagolokose bagaye tugenda kusalanga layiri buli lwakuna na buli lwa Mande. Eyo enkola bagimanye. Omwana enkyofe oveewo ng'enkola yagijja ku kitaawe. Qu anfusakum, muyambeko emyoyo gyammwe mugitaasa omuliro, wa ahlikum naara, yamba famire yo. Walladhina amanu, abantu abali mu nsi nga mutya Allah, wattaba'ahum dhurriyyatahum, ne muyambako abaana bammwe famire zammwe okutegeera Allah, alhiqna bihim dhurriyyatahum, ngenda balitira abaana bammwe ku lunaku lw'enkomerero. Naye ate oyo atayambako bantu be kutegeera Allah, ngenda kubaawula buli omu aboneebone bye ku lunaku lw'enkomerero, buli omu mmwokyere gye mmwokyere nga tadabye munne. Kyoyagala nga mwagala tubeere ne famire ennungi era amaka ageeyagaza. Eddiini gy'olaba olimu ggwe tokukuta girage famire. Era esswala etuuka bage muggyeko TV budde bwa swala, temujjula mmere nga tunnasaala, atasadde tagenda kusula wano. Omukazi abeerewo ng'akimanyi, oleme kuyomba na mukazi wo tolenyonoonera baana. Nze oba ogenda kusala genda osaala ebibyo, buli omu alina ntaanaaye, bigambo ebyo nga mukazi wo byakuddamu baana. Kikyosuubira mu baana bano ba P7 kibagenda okutwala? Abaana bano eddiini yaabwe bagisoma wa? Wabatwala wa? Gwe kennyini abaana bwe bali omanyiiwo, bali mu St Mary, St Muzeeyi, St Ani. Omwana wo owa Pittu asoma essaala y'okulya emmere y'Abakatuliki ng'omwazinya owulira. Olina ensonyi? Mukazi gwe oyagala standard okusinga Allah? Fa'lamu annahu la ilaha illahu. Omwana nga yakazaalibwa yakagwa mu nsi, mulwane nnyo mumuwe message ekwata ku Allah. Anaagifunira mu St Mary oba mu St Muzeeyi bamutwala. Omukazi n'otuuka n'okuyomba ng'oyambadde kamini kakoma muno nogasaazaala baaziinyi, omwana wange mumutwala mu St Wambwa. Kola kyoyagala, n'okwata ku ttama bwoti n'obala ssente miliyoni emu n'ogatwala omwana. Olimu obwongo? Insha Allah bw'akujja mu nsi abaana bagenda bagamba ki? Ab'ebitiibwa nga mwagala tubeere ne famire namu. Bw'aba omanya nti oli Mukatuliki, abaana bo balaga eddiini yo, bw'olaba nga eddiini yo ntuufu ng'era byekola onaabifunamu emirembe maaso ga Allah, giraga abaana bo. Naawe Omusiraamu bw'olaba nga eddiini gy'olimu okakasa ye eddiini yammwe, eddiini ya Allah, ddiini ntuufu, girage famire. N'omukazi w'omugambe nti nze awatali Busiraamu butuufu twawukana. Naye ate lwataaze buliri, lwatafumbye emmere, lwatakodde mazzi gookya, kwe mutera okuyombera, mukkirize olwo tujja kukomaawo. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatuteeka mu nsi ng'atumanyi. Bw'otakkiriza kutambulira mu makubo ge yatulambika, si ggwe osoose kuzaala era si ggwe osoose kuba na famire. Famire tuzirabyeko nnyingi nga balina ssente era ng'abaana balina kye bayita freedom of living. Maama alibye n'abaana be, naye nnyinimu bw'amaze okuvaawo mu myaka 4 n'olaba famire bwe yeetaagula. Bano nga bayaga, bano nga babbi, tebamanyi kukola, okumaliriza nga ssente tebayina, nga ne environment basobola gifitingamu. Naye omwana ono bw'omulaga Allah subhanahu wa ta'ala, enkyobwavu bwe bumunyiga yamanya waddukira. Waddukira n'agamba Allah we nti ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu asluh li sha'nu kullu
azzaayo ensonga zewaani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Owuwo bwe binaamutabukako n'abitwala ewa kkojja n'atamuyamba, bw'atabitwala ku ssabo agenda kutta, kubanga wamulekaawo ng'alowooza bintu byakukwata nga bw'olowooza. Hayyakumullah wa jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.